Vuddeko twakulaga emboozi mu mawulire gaffe amalindirire ey'omusawo omuzaalisa mu ddwaliro lya gavumenti erisangibwa mu disitulikiti y'e Kyenjojo erya Kyenjojo General Hospital Nakitto Sarah ng'atemera mu gy'obukulu 33 atawaanyizibwa obulwadde bw'ensigo. Mu mboozi eno Nakitto yategeeza nti oluvannyuma lw'abakugu okumuzuulamu ekirwadde kino bakamaabe gye yali akola ogw'obuzaalisa baamusiibula dde eka asooka afune obujjanjabi. Obulwadde obw'ensigo mu mwezi gw'omwenda last year 2025 wajjiramu ne pressure nga Zeeka yatandika okujjanjabwa okuva ku ddwaliro ekkulu e Mulago eno abasawo gye baamutegeereza nti yalina okugenda mu ggwanga lya Buyindi okulongoosebwa kyokka nga yali yeetaaga obukadde bwa Uganda 10 okusobola okufuna obujjanjabi buno. Okuva mu mwezi gw'omwenda ogwo mbadde nga ndi ku dialysis naye abasawo ne baŋŋamba neetaaga ensigo. Ono agamba yategeeza ku bakamaabe ng'abasaba okumudduukirira nga kw'otadde okuwandiikira minisitule y'ebyobulamu ng'asaba obuyambi nti kyokka n'atafuna wadde okuddibwamu. Irako Chief Administrative Officer okuyita mu Chief Administrative Officer we waffe ow'Ekyenjojo okulaba nti ebbaluwa ziforwardinga mu Ministry of Health tulabe nti tufunayo okubuyambi. Tuzzeeyo mu maka g'abakadde b'emukono mu kiseera kino gy'ajjanjabirwa kyokka embeera mwe tumusanze ng'eyungula ezziga ng'eyali atambula kati takyasobola. Nakitto gwe tusanze ku ndiri atubuulidde embeera gy'ayitamu nga kati yeeraliikiridde nti essaawa yonna obulamu bwe bwandirugenda. Babikawo kale plasita naye bwe maazizeeyo bagijjawo ne bankonekitinga ku kyuma. Ono ategeezezza nti ne gye buli kati abakulu ku ddwaliro gye yali akolera tebamuwanga buyambi keebe minisitule y'ebyobulamu gye yawandiikira nti tebamuddangamu n'okutuusa kati. Kale waliwo ebbaluwa ze twawandiika tuziforwardinga naye kirabika tebannabaza bateesaba minisitule y'ebyobulamu, Ministry of Health, Dr. Diana Atwine, Dr. Mwebesa bambi munyambe obulamu bwange butereere munyambire ddala. Nakitto agamba yafuna omuzira kisa kuba Oluganda lwe ne yeeyama okumuwa ensigo nti kyokka ensimbi obukadde 10 ez'obujjanjabi talina wa kuzijja. Baŋŋamba neetaaga kidney transplant. Ekirungi eky'omukisa omulungi nina sisita wange Rachel yeewaayo okundonetingira ensigo naye challenge gyensanze nti sente teziriiwo batugamba twetaaga obukadde 10. Mu kiseera kino Nakitto awanirirwa byuma ebimukenenulamu obukyafu mu mubiri nti kyokka nga balina okuwaayo emitwalo 24 buli wiiki eri abasawo e Mulago okusobola okumujjanjaba. Asabye minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng n'omukulembeze w'eggwanga okumuyamba ajjanjabwe nga bw'ali mukozi wa gavumenti. President Museveni wonna woli Honorable Anita Mongo, Honorable Nabanja, bambi abantu bonna kind-hearted people mwenna mbasaba munkwatireko nfune sente ezo obulamu bwange butereere. Sserwadda David nga mutabani wa Nakitto omu ku bamulabirira mu kiseera kino alojja embeera nnyabwe gy'ayitamu ng'ebiseera ebisinga agamba basulana ku butaakye. Obulamu bwa musawo bwongedde obutaba bulungi, yongedde okunafuwa, anafuuyidde ddala era takyasobola kubaako kye yeekolera. Wali abadde agezaagezaako ekitonotono naye kati obulamu si bulungi. Ne bwe kityo bannayuganda bannange, abantu bonna abakwatibwako tusaba obuyambi bwammwe. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.